kabadde kayisanyo ku kitebe kya NUP Makerere Kavule ng'abeegwanyiza entebe y'omubaka wa Paalamenti okukiikirira eggombolola y'e Kawempe y'omumambuka beewandiisa okufuna kkaadi y'ekibiina. Abamu obwedda bajja mu mbeera ya nsacca ate ng'abalala bajjira mu kalwanyaminya era nga tubeekangiraawo nga bamaze okutuula mu maaso g'akakiiko. Sawulo Ziwa azenga empapula ze ez'obuyigirize za lusuluuju era akakiiko ne kazimugobya bwe kato ne kamulagira adde yazongereko zizitowe alyoka akomewo olunaku olw'enkya. N'olwekyo akakiiko kaffe tekayina certificate yonna gye kasobola okutwala mu National Council for Higher Education. Singa obadde ne certificate twandisinzidde okwo ne tuverifyinga oba it's an equivalent of what we require for higher education. Nkuleetera gwonoga kasota nkuleetedde oba bituufu. N'ekyo ne bangamba nti gwetwalayo ebintu bo bennyini buvunaanyizibwa bwabwe okutambula ogenda ku National Council for Higher Education okukonfaminga oba kyolina kyenkanakana ne senior 6 oba kyolina kiri mu buvunaanyizibwa obwo. We are not doing it because we don't want you or we want to malice you, nothing. So in a calm way, go where you are supposed to go, they verify your papers, you come back. Munnamateeka Erias Luyimbazi Nalukoola anti abadde ng'empiki z'amateeka azeeseza mu kibiina kye ekya Democratic Party DP wabula olwaleero ayambalidde akakoofiira akamyufu n'ettaayi emmyufu n'afunya n'ekikonde ng'akabonero akalaga nti ayagala kwambala ngule ey'omu kibiina kya NUP. Ono ajjidde wakati mu mizira, embuutu, akadodi era abakulira ebyokwerinda ku kitebe kya NUP basanze akaseera akazibu okugoberera enteekateeka yaabwe gye baateeseteese. Ono olutuuse akaseera k'okuwaayo empapula z'obuyigirize bwe katuuse awaddeyo empapula ze ng'abalala obwedda bwe bakola era bwezito ne zisunsulwa ne zikakasibwa akakiiko akaateereddwawo okuwandiisa abantu bano. Yayisa ebisaanizo byonna bye twayagala omukakasa. Kuliko enamba z'amasimu bwangu ddala tunabatukukumira tukubulira ekiddako. Congratulations. Luyimbazi Nalukoola awerekeddwako kitaawe taata we ddala amuzaala Munnakatemba omugundiivu amanyiddwa nga Mwami Sserugooti ng'ali wamu ne munywanyi we bwe baazirunda mu Zeyimayanja. Bano mubajjukire nnyo mu muzannyo omukazi mu Kassebo. Maama wa muzaala mukyala Sserugooti naye bw'atyo talutumidde mwana wamu n'abataka ab'oku kyalo ddala abattuuludde era nga babadde basanyufu olw'omwana waabwe okutuuka ku mutendera guno. Ffe tuleze omwana oyo era bwe nategeezebwa nti agenda kwesimbawo n'ekitaawe yennyini najja ewange ng'ate ffe bazadde be nasitukiramu era ekyo kyennyini kyemusuubiramu Katonda nga bwe yamuwa ekitone ekya buli mbeera okukkakanya abantu okuteesa mu mbeera yonna gy'asobola nange nsuubira nti ajja kukituukiriza. Obusobozi bwa Nalukoola okuva mu buto Nalukoola okuva mu buto mukulembeze. Ensanyu mpisifunye ndaba nti Kawempe North egenda kufuna omukulembeze. Nga bwe kiri nti akaliba akendo kalabira ku mukonda, taata wa Nalukoola Mwami Sserugooti agambye nti mutabani we yamulabirawo ng'akyali muto ng'ajja kubeera mukulembeze era nti mutabani we kaatuuse ku mutendera guno alabika ng'atandise okuwunyiriza akawoowo k'obuwanguzi. Nakiraba n'ebibuuzo byamusukka ng'alina emyaka 11. Twalinnya takisi nga ndi naye bwe tutuukaawo omukyala n'agamba nti aviiramu ku Makerere geeti. Kyokka owa takisi bwe yapaakinga nga tulengerayo eri mu yunivasite munda. Bwe twatuuka wakati yava mbuuza nti owaayi
ebiseera ebyo minisita Jaberi Bidandisali yali minisita nambuuza nti owaayi babidandisali basomera omwo ne bano bamulwana nemugamba ye nagamba awo wentuuka n'ebigere ebyange konze nemugamba nti otuukawo n'ebigere naye obwongo kikulu kale kulwadda ng'abuuza ebibuuzo ekyo kyali kitegeeza nti asobola okukulembera ate n'afuna omukisa ebbanga lyonna lyamaze nga muto mbadde ssentebe w'ekyalo kyange wenva kirokole zone kyenkulembedde emyaka 22 kakati yakula alaba omuntu bamuhandolinga batya. Abeesimbyewo okuvuganya ku kifo kino bangi ddala wabula ng'omuntu omu yalina okuweebwa kaadi naye abaffe abataafuna ekkaadi eno tebagenda kujja bwannamunigina. Ebiro byonna byonna ye nkolagana ya entuufu ey'ekibiina wobanga nzikiriza nti nno ndi member wa National Unity Platform nina okukkiriza kyonna kyonna ekinaaba kivudde mu kusunsula singa era nabadde sikkaanya na nkola ya bibiina nandibadde nzija kugwa namunigina. Nagambye nti nno nedda ndi member wa National Unity Platform kanzije nteeke empapula zange bwe baba nga basusuddemu nga balaba nti nno waliwo munnange ansingako era nja kukkiriza kyonna kyonna ekinaaba kivudde. Okwewandiisa okufuna tiketi y'ekibiina kwa nnaku 2 kale ng'olwaleero lwe lunaku olusoose era ng'olunaku olw'enkya lwe lumala eggobe mu kibya era ng'olwaleero bannabyabufuzi 4 be beewandiisizza 3 ne bakkirizibwa bulungi nnyo ng'ebiwandiiko byabwe biri mu mateeka so ng'ate omu yagobeddwa agenda ayongere ku mpapula ze ezibadde ziwewuka. Kabuye Israel, BTM TV Community Report.